A very good morning to you all. Thank you so much for joining us this Tuesday, the 28th day of December. Yes, so looking forward to 2022. Wadite tumanyi what it has in stock for us. At least tumanyi nti amasomero gagenda kuggulawo abaana baddemu okusoma n'ebirala byonna Allah by'anaabaleese. Neffe tukwaniriza weetuli okukuweereza. Tuesday tuba twogera bya bulamu era byetutuuse nabyo olwaleero. We're going to be talking COVID, Sennyiga N'EKIFUBA. Nkiwa famire yo yonna abamu ku mmwe mulina Sennyiga muyitirivu ye mungi nange nakamuwona ne gwe nina naye wano ndowooza yakamuwona oba akyalwana naye. So very many flus and coughs running around, plus of course the new variant ya COVID nayo ebuzaabuza. It is moving kweri bagiconfirming Uganda mweri, even the numbers are rising. Though mukama akyatusaasidira bika tetta nnyo tetta nnyo naye tukwaniriza. I saw a little girl celebrating a birthday today. Namusoke Amal, happy birthday to you from your papa. Also happy birthday to Noelin Edith of Georgina Gardens Hotel. Happy birthday from your friend Akwagaliza Bironji Berere. Welcome to the show. Farida is my name. MWASUZE MUTYA. Okay, tulida Dr. Nicholas Nanyenya gwe tugenda okugala naye omwaka mu nsonga za health issues. Yes, so atera n'okuba n'obugambo obw'okulowoozaako ennyo nga butubuulidde. Then we shall be giving some tips on what to look out for in the next year. But first, tugenda kwogera Sennyiga, COVID n'ebifuba ebiyitiridde. Salamu alaikum. Ebale kundyako sekukulu. Alaikum salamu wa barakatu. Jebale kodakta. Salamu njitereze. Nnyo mulimu negguna. Jebale kodakta. Nsanyusa okukulaba. Kale nyabo nange nsanso okubeera wano. Naddala ng'omwaka kuggalawo. Ndowooza masiki eno ngenda kugijjako. Wadde embeera si nnungi naye abaliyo tebaziggyako. Kozi wamalayo jabzo. Namalayo jabs zange. Nange namalayo. Lwena nina okufuna akokubiri n'endwala. Nemumiikiriza omwezi mulamba nenziramu nenfuna akajabu kange. Kati g'olabika oli triple vaccinated. Omanye ate teri kisinga kulwala COVID. Kubanga of course jabu gye bakuba ayamba nnyo naye bw'olwala akawuka kabeera mu buli wamu so kaleetera omubiri okusimuka ne guvaayo n'amaanyi okwanisa obulwadde. Nze ndi kugamba Omicron talina kyaŋŋamba. Nina all sorts of protection. Omicron eyo nno olugere ki Greek. Abantu badde bagahaka twazaate mu computer viruses. Kati that is Greek. Your Greek actually viruses no otherwise to mama letters are Greek. Tuina kye tuyita Greek alphabet. Oba mafyo kyamujuka twabeeranga nezi alpha, beta, ebyo. Ekyovola twalina delta, twalina alpha. Nwakweza abadde ziddako awo. Emu yabadde, is it XI? How do they pronounce XI? You see. Now China abeera nnyo n'agamanyazi. Something. XI. That word. Then wabaddewo ne MU ne NU nga nayo bijja creating a confusion. Then WHO netwala wabuzeeko piyo. No, ng'ate tuli mu December bajja kulowooza tuli mu Happy New Year. So ne batwala Omicron. Kati lwaki balonda Greek? Is there a particular reason? Not really. Omanyi Greek eno omanyi bagamba Abagereki abo bwe batandika ebintu bino ebyokusoma n'okuwandiika. Actually tubikozesa nnyo jjukira ne mu math, physics era twakozesanga nnyo letters ez'Abagreek. Twaliwo ensonga nnyo y'amaanyi just ndowooza kuba bwe batandika ebintu bino. Twali tubawa kitiibwa. Munnange ate ffe abatasobola kuyiiya. Ndi neewuunyizza okulaba figures ez'abantu abaali immunized, vaccinated nga tuli mu miliyoni 10. Abantu omulanga kirabika baaguwuliriza ne bagenda ne babagema
era ng'omwaka gugwako gwe mulanga gwe gumu gwe tukyakuba 2021 buli omu agikaaba lulwe ate no waliwo abagisanyukiddemu COVID yaliwo naate n'ebirungi byafuniddemu bingi naye ekisinga byonna byonna ntitukyali balamu Katonda akyatuwadde obulamu kyekisinga. Waliwo lumu Lazaro ndowooza omumanyi Lazaro omu Bible. Lazaro yajja n'alwala. Kati bwe yalwala Lazaro ono yali muganda wa Marita ne Maria. Ate abo baali nnyo mikwano gya Yezu nnyo. Maria ye mukazi ye mukyala eyaleeta perfume esente nnyingi ennyo n'agiyiwa ku bigere bya Yezu nga bamusangulako n'enviiri. Kati Lazaro bw'alwala ne basindikira Yezu obubaka nti mukwano gwe gw'oyagala ennyo Lazaro yalwadde jangu obeeko n'ekyokola. Kati Yezu gye yali mu kifo ky'okudduka okwanguwa gye awonye Lazaro ye nayongera n'abeerayo ennaku endala 3. Mu nnaku ezo 3 ebya Lazaro ndowooza tebyagenda bulungi. N'awummula mirembe. Lazaro n'awummula mirembe. Kati Yezu ku lunaku olwokusatu n'atandika nagaye bangamba Lazaro mulwadde n'agamba abayigirizwa be tugende Betaniya. Kati bwe yagamba nti tugende Betaniya abayigirizwa be ne bagamba nti era oyagala kutuzzeeyo gye baali bakubidde amayinja luli kulwaki tugenda naawe. Actually waliwo omu bamuyita Toma n'agamba wange kale katugende naye naffe tufe naye oba munaye gy'ayagala okututwala. Kati ne batambula ne bagenda Betaniya. Maria ne Marita. Mu luzungu kyeki? Betaniya mu luzungu is Bethania. Okay. Is it Bethania, Bethany? Omanye ebintu bino bi confusing. Tugendera between Bethany and I think Bethany. Okay, tugendera Betania. So kati Yezu abaali mu kubajja Marita ne Maria ne bawulira nti Yezu ajja. Marita n'adduka. Marita is Martha. Marita. Nena kuzino kwaga amanya abantu bakyagatuuma. Jegali. Owulira Mama Chali. Mama Messi. So Marita n'adduka okusisinkana Yezu mu kkubo. Bwe yamusisinkana mu kkubo Yezu yayita n'atuuka waka. N'amugamba nti kale singa abadde wano muganda wange tiyandifudde. Yezu n'amugamba nti of course ajja kuzuukira. Tewali kijja kumutuukako. Ono n'amugamba manyi nti ajja kuzuukira naye of course okuzuukira. Baali bamuziika bwe yafa ne bamuziika. N'amugamba nti of course manyi okuzuukira gye kuli naye munaye singa wali wano muganda wange teyandifudde. Kati Marita n'ajja n'ayita Maria. Kati Marita n'agamba naye ne wemmanyi engeri gy'oli wano buli ky'onaasaba Katonda ajja kukikuwa. Marita n'ayita Maria. Kati Maria n'ajja n'akaaba nnyo. Yajja n'Abayudaaya nga bamuwerekerako n'agamba Yesu kale singa wali wano muganda wange teyandifudde. Jjukira Yezu yali akitegedde nti ono mulwadde naye n'amalayo ennaku 3. Naye Abayudaaya ne bagamba ye kale bannange omusajja ono tiyandibwaddeko nakyakola ddala nkono abadde mukwano gwe olaba yazibula oli amaaso naye yamulese n'afa. Actually ndowooza mu Bible Yezu yakaaba emirundi 2 we wawamu yakaabira ennyinyi yamujjula ku mutima n'akaaba. Then ne bagenda ku ntaana mwe baali batadde Lazaro n'abagamba timugguleewo. Marita n'amugamba ssebo mukama wange oyo tumuzise kati ennaku nnyo emabega awunya. Yezu n'amugamba nti tokkiriza kye nkugamba mbagambye mugguleewo. Ne baggulawo n'ayitayo Lazaro n'avaayo ng'atambula. Nga bamubiseeko ekibemba ne bakijjako Lazaro n'azuukira. Kati omwaka guno gubadde mukakkalinnyo waliyo abantu abamu abagaa nti omwaka guno ebintu bigaanye naye nga tutandika leero message eri emu nti mu budde bwa Katonda tewaba kukeerewa ate tewaba kwanguwa. Mu busiraamu akagambo singa tetukaagala nnyo. Singa. So olinga atugamba mbu abaafudde COVID bonna bagenda zuukira. Of course tumanyi twali okuzuukira naye okufa tetumanyi kikibeerayo. Oyinza okutuuka awo n'ofa n'ogaasinga nafa dda n'emponensi. Naye ffe abalamu
essira twagala nnyo okulissa kufa abalamu nti omwaka tegusigaddeeko ennaku 3 Katonda ng'anaakyusa obulamu bw'ennaku 3 nnyingi weetaaga just katikiti naye weetaaga kukkiriza nti buli kimu Katonda kyakola kiriwo for a reason nga tugenda mu mwaka oguddako omwaka omujja tulina okubeera positive nti Katonda agenda kutusaasira kwegamba n'oba n'amaanyi muli n'ozuuka n'ogamba kankole n'otagwamu ssuubi nti ono yali afudde kumala nnaku nnya ng'ali mu keevu naye ne bamuzuukizaayo bayirayo emirundi egisinga ebintu bino mbyogera wano naye ate nze ndowooza n'enkola otherwise yaddamu n'afa simanyi yaddamu n'afa wayisewo emyaka simanyi siri social naye nga yaddamu n'afa yaddamu n'afa so tulina okubeeramu amaanyi nti Katonda agenda kutuyamba actually last week nali nzijukira 2017 twali wano nga tusabira ensi yaffe neŋŋamba naye abula kati Farida ajja kunzitabusi wandabako kosi wali tusabira ki bulamu mirembe byonna of course ne peaceful transition it was key naye nempira mwoyo nga ngamba nti 2021 tannaba kuggwako anything can still happen that was last week now of course nkyalina faith nti bit this year bit next year bit when Katonda bw'omwesiga amala n'akujjukira ebintu bimala ne bikyuka bwe buzibu obwo tumwesiga nti yali mukyaji tugende ku Sennyiga COVID bwe tukeeredde leero ng'abantu abasukka mu miliyoni 3.8 mu nsi yonna balina obulwadde buno obwa COVID. 3 meka? Over 381 million people bafunye. The numbers it's a cumulative value from when it started. Ng'abantu abasukka mu miliyoni 5 bafudde. Naye nze mu ndowooza yange nnyangu. Omanyi olumu emitwe gyaffe naddala baddugavu twagala okugyerabira emabega ne tulowooza ebintu bye batugamba nadde mpulira abantu abamu nga batandise okusaasaanya oluvumu olwa lockdown wane waffe nti cases ziri mu kwambuka there is a lot of fear so president aseewo lockdown endala waliwo ebigambo bye tutakyayagala kuwulira tubisabira bireme kudda kansubirire abakulu abamu balaba ebintu bino bali mu kutulaba ate era bawuliriza ate era basoma bw'otunuulira covid gye yatandikira mu March 2020 poza omwaka baguyita 2020 wane waffe ate kati bagala 2022 naye alina pronunciation yeeyo so 2022 tulina kwesiba bbiri naye negwo omwaka oba oguyisa otya gokumala ne gukuza mu layini nogamba 2020 bakira batya newewummuzaako wabula twatandika tugutwala so bw'otunuulira gye twatandikira mu March 2020 of course abantu bangi balowooza nti mu Africa tujja kufa nnyo ate era nga kyali kitiisa nzijukira wano esooka gye twakola eya covid there was a lot of scare ne mu comments z'abantu nzijukira nali wano nga nseka oli nagaa kale twogera ku bintu bya covid biri serious naye omusawo aseka so naye nga ate omuntu ba tetulina kujja kaabira wano fe tuzze okuzzaamu abantu amaanyi naye tutandika okaaba anyway fear yaliwo because we didn't know what we were dealing with so 2020 March covid yatandika bw'otunuulira health system zaffe ebyobujjanjabi n'engeri mu Africa gye tukolamu ebintu olaba nti ekisooka kisa kya Katonda kye kitukuuma ekyokubiri embiri gyaffe giyinza okuba nga gyanjawuloko bw'obeera ogeraageranyiza n'embiri gy'abazungu of course ebintu bino byonna biri useful lockdowns ezo zaateekebwawo zaayamba kwambala masiki kusanitizinga byonna byayamba naye era tojjaamu elementi ya mibiri gyaffe kubanga gyali gy'amaanyi kubanga ne mu nsi endala baabikola naye era ne bafa ne weather yaffe kati bwe tuba nga tumaze emyaka 2 ne covid
tulina kye tuyita hard immunity. Gye mmanyi obulungi weevu eyalwaza ennyo abantu era nzijukira twali wano ne tugyogerako second wave. Abantu ne bafuna ebifuba ebitawona ne ssenyiga ng'ate buli atesting ali positive. Actually lwakubanga tetwalina ability etestinga buli omu. Naye nze ndowoozaamu nti even over 50% of the people may have become infected with COVID. Bangi nnyo babeera infected. And that is hard immunity. Of course basaawo lockdown. Naye bamala okusaawo lockdown, sometimes ebintu bino obisaawo amidist obwavu ennyo people don't follow. Oli aba alina okugenda mu kibuga okunoonya ssente. Olumu ne bogamba nti mmotoka mutulemu abantu 7 ng'oli emmotoka emuleka emmotoka ayagala ssente. Nono w'omunaana oba ow'ekumi ayagala kugenda kweyiya. Natunuulira situation amidst those lockdowns ng'era olaba nti ku soaps tuliko wansi. But because abantu baali bafunyeemuko, this is my observation, purely my own opinion, because abantu bangi baali balwadde, there was some kind of protection. Second wave nekkakana. Actually, you know, nebbanga before the third wave tubaddewo ng'olaba abantu. Of course, some people adhere to the soaps naye the largest majority remain Africans. Ate bino byokka tebiri wano mu Africa wokka ne wabweru gyebiri. Bw'otunula ensi nga America nga ziri mu kustruglinga ne vaccination nyina mikwano gyange ate n'abazungu naye bagamba ku vaccination ne bagamba munnange tujja tulindako. So bino tebiri wano mu Uganda wokka. Ekyo kyekikula ky'omuntu nti omuntu olumu atya nnyo. So bw'otunula eno yenna embeera oddayo n'okola conclusion nti tuyinza okuba tulinamuko protective factor. Emyaka 2 gye tubadde ne COVID embi gyaffe gitandise okugumamu. So many people I know of bafunye Omicron. Of course symptoms zezimu naye buli eyeekebeza avaayo ng'ali positive naye 1-2 days ojja ogenda okulaba ng'awonye. It's just flu, running flu w'amaanyi ennyo n'omutwe. 1-2 days ng'awonye. So at this phase, at this moment in time, okubudde buno tetwanditunuulidde nnyo kola bintu bituzza mabega ng'olina abaana ewaka abamazeewo emyaka 2 nga abamabaala bali locked up okumala myaka 2 abayimbi. Twandibadde tetulowooza na ku bigambo bya lockdown kubanga ate ekonomi yetu tugenda kugittira ddala. Kisinzira ne kinajja. Kisinzira ne waliwo ekijja kino osanga Mukama kyatuyambe kize kinafunafu kitusanze embeera tutandise ogimanyira akawuka tutandise okamanyira, but you never know what next comes. Of course mu prediction yange mu ndowooza yange ndowooza nti COVID tafuuka stronger. Actually nakyogerako wano obulwadde buli obubeera mu bantu tebufuuka stronger wabula bufuuka weaker. COVID ono of course nga bwe tugenda okumwogerako akyatta era asobola okusweepinga off. Naddala abantu abatali bageme n'abantu abali mu myaka egiri riske. COVID akyasobola okusweepinga off. So bw'olaba nga ntudde wano ngamba nti bantu bangi bemanyi bafunye flu w'amaanyi ne kofu ne bawona, teweeyibaala ng'oli eyo olina sukaali oba nga mulina mukadde wammwe ewaka alina pressure oba nga oli mulwadde olina obulwadde obwa sickle cell, state can sweep you off. Ekitegeeza nti era tulina okwongera okwegendereza ennyo nga naye amidst ebyo byonna at least tusaana okuddayo tufuula scale so that economy epiikinga. Of course wano ekibi ennyo kye tulina mu Africa nti tetukola research. Ensi ezimu banoonyereza ne bagamba nti COVID twasaawo lockdown mu March, April, May. Bantu bameka abaafa kubanga baali tebasobola kugenda mu ddwaliro olwa lockdown. Kati kino bakikomputinga ne baga COVID yandise bameka. So naye ebyo of course fan tetubinoonyerezaako. Tubeera just excited. We twogera ku lockdown just excited. Nga naye Omicron
Of course we've obanga meant to makati ga wevu kubanga watusemudda wakati kubanga bantu bangi nnyo bo abakubidde with with flu and cough. Katusooke tumulemu doctor, then we'll look at that particular variant biki byejja nabyo and how can we treat it. Are you there? Nga naawe mwine ekibatawaanya temunakubeera sure what it is, temunaba nakutwala the trouble to go get tested. You can send us a message over how are you dealing with it. The number is 706 14 19 98. To come out, tuline Dr. Nicholas Nanyanya. So you have any questions? Kusenyiga afumbekedde wamwe tuweereze numbers. Tuweereze message ku 706 14 19 98 musanvu 0 mukaaga 14 19 9 8. Okay. Actually, what message let me read it for you before we go into those vaccine things. I lost my smell in the second wave, tested 3 times, and I was negative. It's now 6 months, but I have started regaining the smell, though not yet normal as such. What can I do? That's me real why. 6 months. Simanyi wa myaka emeka naye nga covid wali obulwadde obulala busigalawo. Tekitegeeza nti covid bwe yajja endwadde endala ne zivaawo, so obulwadde obulala bonna busobola okuleetera omuntu okufiirwa simeiro ye, okusingira ddala obulwadde obwo kasita obeera nga bukosa ze tuyita nerves eziyambako mu kuwunyiriza oba mu simeero. Nga naye nga tests zino ze tukola ebiseera ebisinga tulina kye tuyita clinical diagnosis. Clinical diagnosis kitegeeza nti ntunuulira obubonero omuntu bw'alina, of course nze ng'omusawo ne ŋŋamba nti ono okusinziira ku bubonero buno wadde test ya malaria eno ebadde negative naye omuntu ono alina bulwadde bwa malaria. Of course ekyo olumu okituukako ng'omaze okukola test and maybe ziri negative nga naye ate olaba omuntu alina obubonero bwa malaria. Kati with COVID it was even more appealing, kwegamba kyali kyetaagisa nnyo. Yensonga ku lwaki nsobola okutula wano comfortably ne nkugamba nti obanga olina ekifuba obanga olina ssenyiga oyo akulukuta omungi ennyo nga n'omutwe gukuluma nnyo ng'oli munafunafu, oyo ebitundu nga 89 ku buli 100 ajja kubeera covid, kubanga ekisooka tuli mu pandemic oba tuli muyaga gwa covid. Ekyokubiri obubonero bw'obeera nabwo bubeera ki. Olumu test zino eza covid nzibu ate zisinzira nnyo ku bumanyi bw'omuntu. Teri nga kebera musujja gwa nsiri nti bwe tukufumita ne tukugjako akasaayi ne tussa ku strip ne tussaako kebayita buffer, awo nga results zijjayo. Test zino eza covid zirimu technicality nti akawuka kano tumanyi nti kagenda mu nnyindo ne mu kamwa eno waliwo ebitundu ekalojinga nasopharynx ne larynx mu kamwa. Kati omuntu wakollectingayo swab eyo sample obumanyi bwe oba obukugu bwe bw'omatalinga nnyo. So ayinza obutatuuka wali we buli. Olumu ayinza obutatuukawo. Ate era of course tests zino zirina kye tuyita sensitivity ne specificity. Waliwo mukwano gwange ye bwe yagenda okwekebeza obulwadde obwa mukenenya ate n'afuna testi eyandibadde ye yagamba nze mmanyi njagala kubeera sure, kati n'afuna testi esembayo eyokusatu erina okusembayo gye tuyita tie breaker n'agifuna neyekebera nga nga lwayaba lwaki omusekerera mukwano kati ate bwe yadda ku kiriniki olwa atidde nnyo bwe yadda ku kiriniki ate ne batandikira kweno esooka. Kati ate esooka nga eri negative olwo kiriniki yaddukayo budusiti abalinda nakukola yakubiri
nankubira essimu naŋŋamba ndabye nze kati binconfusing nga biki ne mugamba naye kati gwe kulwaki wadde weekebera ebintu bide lwaki abadde yeekebera nga kulwaki wadde weekebeza you would have just walked into a clinic oba nikubidde essimu sooka oleke eri yasooka yali yeekebeza wuwe yali yeekebeza waka ye yagenda oba yakajjawa n'atuula mu nnyumba ye nassaako akasaayi yakola kamu kokka ye yafunira ddala akasembayo it was sometime back nga tukyakozesa obusatu ye yafunira ddala akasembayo n'akebera n'atuuya n'adduka mu kiriniki kati atuuka mu kiriniki bagamba munkebere simanyi oba yabanyonyola n'okubanyonyola bamukebera bamugamba ate ali negative n'akwata essimu so ebintu bino ebyokukebera birimu technicalities nti birimu obumanyi obumu fenga ababisoma oba ababikola bwe tugoberera kati bwe tuba test zino eza covid teziri 100 ku kinne waakyo nti zijja kubuulira nti olina covid kibe nti bakiwandiika nti omulina okitegeera kye ŋŋamba okiwulira nti waliwo eziyinza okugamba positive naye tuyinamu of course margin tebeera nnene margin ebeera ntono tebeera nnene nyo ebeera nga eyinza n'okubeera 1% 2% depending on the test 5% eza either false negative oba olumu false positive so kati basobola okukebera naye n'obeeramu eyo margin eya false negative oba false positive nga naye covid omulina era n'obeera weekebeza nga olina obubonero obwo ogenza mudwaliro nimakebera ne bagamba oli negative the best advice is to stay away from people because chances emikisa giri nti era oyinza okubeera nga olina covid kati gojja genda kabago oba ojja kusinkana abantu obasiige covid nga so test yeyaleese obuzibu ate era olina okuteekinga treatment nga bwebeera so ebintu bino ebyokwekebera birimu obumanyi olumu test eyinza okubeera negative naye nevaayo nga eri positive oba the other way round oba bisobola okukyuka so kiyinza n'okubeera nga yalina covid nga naye test zonna za mirundi 3 ate tumbuliza test gye bakozesa of course test nazo zirimu ebika naye nga of course waliwo kyetuyita DNA PCR ze zisinga okubeera ennungi accurate then tuyina buno bu strips of course engeri covid gyali all over the press strips tosobola kuzijja ministry alina okuzikkiriza okuzikozesa nga naye PCR zeziri ez'ebyuma zonna tekiniki y'emu tekiniki y'emu nga naye kidipendinga test ki gye bakoze byuma ki byuma ki byebakozesa kidipendinga byuma ki byebakozeseza. Okay, there is a worried family here. We just lost a boy of 18 years yesterday at Mengo Hospital with COVID, but he just felt chest pain. He also had say what? Which word is this? Sickle cells. Sickle cells. I think sickle cells. Okay, sickle cell. So does COVID attack you just like that, right? Just like that, and die right away? Or if it was COVID, do they have to put on you blood? To put you on blood, okay. I just don't understand it because I just don't understand was it really COVID or the hospital wants money, because they didn't speak that he had COVID. When he died, they turned everything into COVID. Rest in peace, Kenneth. Son to Mulam Sophie from Gift Yazid. Okay. Kyanakonya ekyo omwoyo gwe gw'omule mirembe naye kati ensonga enkulu mu ekyo ya bulwadde bwa sickle cell. Obulwadde bwa sickle cell of course tubogeddeko emirundi mingi nnyo ate nga tetunagenda naawo banaye tufuba okwekebeza naddala bagenda okufumbiriganwa si kufumbiriganwa
ebiseera ebisinga batuzaala by mistake mu Africa. Olitakeera nti anaafuna olubuto naye yeesanga kikutteyo. So abantu abakuliridde mu myaka 17, 18, 19, twekebeze obulwadde bwa sickle cell. Tulabe oba jiini eyo tugirina oba tetugirina. Kintu kyangu nnyo, talinga malaria, talinga mukenenya, weekebeza omulundi gumu bwe gutyo obulamu bwo bwonna. Ne bagamba nti akasiga ako oba kajiini ako okalina oba tokalina, full stop. Bwe bagamba nti okalina, olina okubeera very very careful. Nani g'ofumbirigana naye oba g'oyagala okuzaala naye abaana. Bwe bagamba nti tokalina, you a free bird. Bwe tuba tujja kulabira ku ndwadde endala awo. Nga naye tufube nnyo okulaba nga twekebeza. Si baana bato bokka abo benjogeddeko. Bw'obeera sheeka, basheeka bangi mikwano gyange. Bw'obeera sheeka nga abaana bonna b'olina temuli mulwadde wa sickle cell, naawe genda weekebeze. Naddala ng'olowooza nti oyinza okutwala aki ey'okusatu oba ey'okuna. Kubanga olumu Katonda ayinza okubeera ng'akuyambye ng'akasigo kano okalina munda, nga naye bana bakyala bo eyasooka n'owookubiri tebalina. Naye owookusatu g'ofuna naye naaba ng'akalina, ne muzaala mwana wa sickle cell n'otandika okuwira ebigambo nti bajja be bamuloga. Be bamuloga biki oba n'otandika okuyasheka nga yeegaana abaana. Kyaffe abo tetubazaala nga bano abaasooka balamu. Ate naawe ali eyo ng'oli mu Kristo, muyina abaana 3, temwekebezanga. Owookuna ayinza okujja ng'alina obulwadde bwa sickle cell oba owookutaano. So mugende mwekebeze. Kiri very 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 important. Kati ku mwana oyo kyendowooza waga nti yabadde ne pain mu kifuba, tulina kye twayogerako wano kye bayita acute chest syndrome. Nti abaana bano bafuna obuwuka obuleeta endwadde ne bagenda mu mawuggwe ne bubalwaza nnyo nnyo, ne babeera ne pain nnyingi nnyo nnyo mu kifuba, ne babeera ng'omukka babakamubake, era we tutabanguyira bakomekkerera bafudde. Olumu bayibeera beetaaga n'omusaayi n'okutransfusingamu omusaayi. So ayinza okubeera nga yafunye acute chest syndrome. Obeera ayinza okubeera nga yafunye covid, kuba kati covid mungi nnyo. Kati covid engeri omwana ono gy'abeera n'obulwadde bwa sickle cell, covid ayanguya ebintu. Bw'ayingira mu mawuggwe ago ng'olwedde omusaayi tegusobola kwetika bulungi mpewo yakussa, bambi gumunafuya era akomekkerera afunye obuzibu. So babeera nga test ya covid bagikoze nevaayo ng'eri positive, ayinza okubeera nga yafunye covid, naye ng'era bwe tugamba sikira okufuna covid kya bulabe nnyo nnyo. Actually nakyogeddeko wano nga ntandika ti mmwe abali eyo nga muyina endwadde endala zonna, mwe temugenda kuba ngalo n'abana abantu abalala nti ssenyiga yekka nakifuba. Muyina okwekuuma, ate n'abantu abali okumpi balina okwekuuma. Masks obutavaako, kubanga akawuka katambula emirundi 7 okusinga ku kabaddewo. Of course tubadde tukuba omulanga abaana bonna abalina obulwadde obulala bagende bafune jabs zaabwe. Okugema abaana abato covid kwamala ebbanga nga kuli controversial nnyo mu nsi yonna, si wano e Uganda wokka. Naye ebitongole ebyamaanyi mu nsi kati bikkiriza mugema abaana abato. WHO, CDC bigamba nti abaana abato nabo bagemebwe, kubanga waliyo okunoonyereza okukoleddwa ne kulaga nti okugema abaana abato tekirina bulabe bwonna. Kirina more benefits compared to risks. Naddala abaana abali waggulu w'emyaka 5 okugenda waggulu. Nabula kyenja okusaba ministry etangaazeemuko mu nsi nnyingi AstraZeneca tebamukozesa kugema abaana bato mu nsi nnyingi, kubanga bagamba nti side effects za AstraZeneca mu baana abato, side effects tutegeeza ebiyinza okuvaamu ng'omuntu agemeddwa tezinnamanyibwa nnyo bulungi. So abaana babeera bakugemebwa mu America bakozesa Pfizer okusinga, ne mu nsi nnyingi bakozesa Pfizer okugema abaana abato. So nandyagadde nnyo ministry eyongera okuwa mo clarification ku bino ebintu, kuba tulaba mu nsi ezisinga AstraZeneca tebamukozesa, bagamba tebamanyi long
time side effects za ddagala. Era actually personally I wouldn't encourage someone okugema omwana ng'akozesa AstraZeneca kuba abazungu bo banoonyereza ne bamanya. So nandisaba nnyo ministry we clarification abaana tufune eddagala eddala kati naye waliwo vaccines nnyingi ez'enjawulo nga naye Johnson akyaliyo. Johnson akyaliyo naye mpulira abantu bamunoonya tebamulaba. Omanyi bannayuganda tulina akajanja kati gwe twagala waliwo yagamba nze okujjako nga mulese Johnson sigenda kugema mwe mumanyi oba nfanfe. Wanaafa oba ffe. Okay. So munoonye Johnson mumuwe omusajja tatufaako. Johnson. So ensi ezisinga zikozesa Pfizer okugema abaana abato nga bwe tugambye it is safe. Naye wano kati of course buvunaanyizibwa bwa ministry kubanga AstraZeneca gwe tusinga okuba naye wano bagamba tebannanoonyereza nnyo kulaba oba ali safe oba tali safe. Ate of course this is science. Science abeera wakopa science. So ministry nandisabye nnyo eveeyo ne clarification ku kino then eseewo n'eddagala eryo erikakasiddwa nti ddala teriyina bulabe mu baana abato then abaana tubagemese kubanga abantu baali bajombedde after all era abaana tubagemesa endwadde endala. Era abaana actually obeera oliyo ng'olina abaana tubabatwala kubagema mwali mu ggalo please abaana batwale babageme. Tulaba measles muyitirivu nnyo, polio yatandise okuddamu kyannaku nnyo omwana wo okulemala. Kyannaku nnyo of course polio ojjukira obwo obulango obwabeeranko kick polio out of Uganda. Baali twali tumweradicate nze mu Uganda completely. Tusewa Congo. Abasirikale baffe tebakomewo naye. Naye nga polio agenda akomawo of course lockdown eno yanyigiriza nnyo abaana ne batagenda kugemesa baana. So omwana wo abanga yamisinga vaccination oba immunization zino eza bulijjo mutwale mu ddwaliro genda abasawo balabe ekyokukola omwana bamugeme. Abaana betwogerako be bali wa myaka emeka? Wansi bana abato nnyo. Ba myaka etaano mbela? Kuva from birth up to ezo doses ezisooka. Up to around 9 months. Omwana abanga yamisinga mutwaleyo. Ate baali bateeka n'okugemesa okw'ekikungu naye asimanyi waekwakoma. Nga naye abaana tubatwale babagemese and then ministry eveeyo ne clear stand on okugema abaana abato for COVID more special okukozesa vaccines eziri proven research research ddala kati bagenda n'okuddayo okusomera abazadde tusigale ku bunkenke obw'amaanyi ati bagenze si bageme bagenze si bageme. Bannaye kati 2 weeks Ssenyiga agaanye okuwona sirina test naye takulukuta kati akuze nina kifuba naye simanyi oba COVID. Nze mbuuza nti COVID Ssenyiga alina kubanga akulukuta tabeera mu nnyindo nakula nga Ssenyiga ono wa bulijjo. Akawuka kano kakyusa nnyo enneeyisa yaako nti everything is now possible. Naye oyo bw'abanga asobola okwakisesinga Ssenyiga agenda ne bamukebera COVID 2 weeks is long. 2 weeks is long. Bw'abanga asobola okwakisesinga asobola okufuna ssente ate ka tests zakka ndowooza ne malwaliro ga gavumenti bakeberera bwereere agamu. So abanga asobola okufuna ye basobola okumukeberera yandigenze ne bamukebera n'abeera sure. Naye nga bwe twagambye nti COVID okujja tekijjawo ndwadde endala. Ebifuba ne Ssenyiga bye byasigalawo era bikyaliwo. So ekisobola okuyambako okumanya oba COVID oba si COVID test is testing. Twagamba atalina test ate owwe takulukuta akuze afomiza ekifuba. Of course ekifuba ne Ssenyiga tafominga kifuba. Those are 2 different diseases, signs and symptoms. Ekifuba tekiva ku Ssenyiga. Then Baluganda. Baluganda bwenfuna Ssenyiga nfuna ekifuba. Baluganda bitambula byonna in most cases. So the best thing would be for her to test.
if not to isolate, take or taking up precautive treatments. Agende mu ddwaliro ekisenyiga akulemerako weeks 2 abasisi wa bulijjo. So the best is to go to the hospital and test and know. And seek treatment. Ono senyiga ono Omicron taleta cough. In some patients aleta cough. Mubamu abaleta ekifuba. Of course tulina obubonero obusinga ennyo okulabika, running nose, omutwe okuluma, obunafu, naye tulina n'obubonero buli obulala ng'abamu bafuna ekifuba, omusujja, joint pain, kutuuyanirira. Naye aleeta ekifuba. Appetite. Some people, a loss of appetite, loss of taste, loss of smell. Okay. I got a dry cough and my body was painful. I don't have flu at all. Now my cough has advanced to rocket. Rocket was mine. I'm home and managing. Is it COVID or? Actually, twatulanga ne rocket yo bubeera mu kirasi teacher asomesa ng'okonako bukonyi kata. Kibiina ne kiwunga. By the way, on a third note, njagala okusaasira ennyo family ya Madam Sanyi Juliet addamulira oluzungu luno lwe twogera ennyo. Ye mukyala yali tusomesa ennyo. She passed on twamuzika last week. Katonda omwegwa gumuze mirembe. Then the secretary waffe Madam Florence ku St. Augustine naye yapassing on twamuzika last week. Nyongera okusaasira ennyo masita wange wa biology. So sorry. Mwami Damba Mukasa okufiibwako omukyala. Then fraternity yonna ya St. Augustine bawumule mirembe. Nga naye ekifuba ekyo endwadde ezimu nga bwe tutera okwogera bulijjo tewandibadde na bulwadde kumala wiiki emu ng'obulaba bwongeragenda mu maaso n'osigala ewaka. Wandibadde artist otandika okusiikingako ku medical care omanye obulwadde buno bwe nnina kiki ddala. Kiba kirungi omusawo okugamba nti kino kifuba bufuba kijja kuwona mpola mpola than okutuula ewaka n'otamanya ng'olina TB. Oba okutuula ewaka n'otamanya nga olina ekizibu eky'amaanyi ennyo. And on this note, cancer yeeyongedde nnyo. Simanyi oba cancer deficit oziwulira gy'obeera. Mwana wolugo nawedde yafunye leukemia teyaluddewo. 2-3 weeks. Was it 3 weeks? So cancer yeeyongedde nnyo. Tubeere bulindaala. Ebiseera ebisinga ekisinga okumalamu amaanyi buli gw'olaba afa ali mu 40s na 50s. Of course sina benjagala bafe naye artist aba 90s ne 100 boy baba basooka. Omuntu owa 40 years owa 50 years aba akyali very productive. So kati ffenna wano abali mu kweraba manyi abasinga tuli around between 20 and 50 years tuli mu budde bwaffe obufa bwe tuba nga tetutekinze precaution. N'abali basobola kino maybe basobola okukirowoozaako mu bantu be muziise emyezi 3 egiwedde ene. How old were they? Era weekanga abantu nga 3 ku 5 bali between around 40-50. Ate ng'ekibatta olumu mu kyalo bagamba gundi yalwala obulwadde awo ne bamukebera tetwamanya ono alina akomekeera ng'afudde. Ab'omu kibuga abalina access to medical services cancer yabatta. Cancer ava ku bintu bye tukozesa okusingira ddala ne lifestyle yaffe naye okusingira ddala ebintu bye tukozesa. UNBS eveeyo etuyambeko. Bannange omanyi nti bakyupudde TP. W'okyupulira TB ng'oba mukyupulira. TP? Nagula TB waliwo brand gye ngula eyo nga yo ngyesiga. Banne nagenze okugula brand oba nagiguze wakyamu nga nayo bagikyupula. Nze navudde ku Uganda. UNBS mulina okuvaayo mutuyambe. And all government agencies watching, you are members of parliament, cancer tagenda kuba living out. Kubanga ebintu bino bye tukozesa bibeeramu
kansa tumogeddeko emirundi mingi bwe mubeeramu obuntu obutono bwe tuyita bucarcinogens obuntu obuleeta kansa oli bwakola juice n'amussa katale nga temukebedde ng'aliwo ekirungo kyassaamu ekireeta kansa abantu ne batandika okumunywa buli omuntu bw'anywa juice oyo aba ayongera ku buntu buno obuleeta kansa mu mubiri gwe obutto bino byonna bye tulya so UNBS has wabeera ng'aliwo atandiridde enguzi yewa UNBS n'abo bonna abalyawo abatunuulira omutindo kuba kansa zeeyongedde nnyo almost nze ku bidefu ze ŋŋendako around 90% of cancer cases. Of course, COVID, try to byogerako nga COVID tannajja. Ne COVID bwe yajja n'abibikka kati kansa alinga ng'eyavaawo. Nga naye kansa akyaliwo ate era taffe abali wakati w'emyaka 2 n'emyaka 5. Bw'ogenda oli obutwa within 10 years era ogenda okwira nga bagamba olina prostate cancer, olina breast cancer. Awo ng'olwanako bw'obanga olinamuko kasente osobola okuhitinga emyaka 10 depending on which cancer omubi ennyo n'etaano togihitinga nga tukutwala but very productive. So UNBS n'abantu bonna abavunaanyizibwako twetaaga tutightening ate naffe abantu bennyini 2022 should be a year of changing our lifestyle. Tulina okukyusa obulamu bwaffe kuba tutabukyusa kansa agenda kututa atumalewo. Tulina okwekisayizinga, tulina okwegendereza bye tulya, tulina obunkenke tutambulira mu bungi. Obunkenke tutambulira mu bungi. Obunkenke bwo bungi kuba munange obulamu okubeera omulamu is a task. Okubeera omulamu is a task olina okuwaayo obulamu bwo ddala okubeera omulamu. Kubanga ate bw'olwala mpozi buujo bamata kyekikuwoomera. Buujo bamata kyekikuwoomera. Obuujo bulimu amata. Obuujo bulimu amata. So Farida abaddaanye ekikopo kye. Now that is complicated. So Farida abaddaanye ekikopo kye eky'obuujo obwa muwogo obulimu amata n'akimalamu nga tewali ttabu lwawuseyo akajiiko kamu ak'obuugi ng'ali kubitukuba mu ngalo. Bannawe omulwadde aliddeko n'obuuza nti alidde ki nti kajiiko kamu oba bubiri. So we have to take precaution. These things are real. Abali myaka gino gye njogeddeko tulina okutekinga precaution ku bulamu bwaffe kubanga tutatekinga precaution ebitulinza okututta bingi nnyo. Too bad. All right, tumulamu katono ogusembayo. We have some more questions from you guys. Nga tukugamba COVID wali bw'owulira ekisenyiga ekyo ekikulukuta oyinza okusigala ewaka bannono tabasaasaanyizaamu bulwadde obwo. Tukomawo tabaawo. Tukyagenda maaso, thank you so much for keeping it NTV and Spark TV. Twogera COVID, ebifuba ne ssenyiga. Wakyali ebifuba ne ssenyiga ng'ekirwadde? Oba byonna twabikyusa COVID? Biyitirivu nnyo and this is a cold season. Tuli mu kiseera kya nkuba so ebifuba ne ssenyiga bikyaliyo. Kuba etonnya? Ewamwe tetonnya. Si eri etiisa gy'oyinza okwongerako mbwenkuba etonnya. Tembanga mulina abalogo ku kyalo. N'egya Akawungeezi yatonnya okukola. Naye si eri gy'oyinza okugamba it's too much. Era etonnya obudde ne bubeera bunnyogovu ekiyinza era okuleeta ebifuba ne ssenyiga. Okay, so byajjidde mu time y'emu ne Omicron. Nga naye kyokka obeera ng'olina ssenyiga kye tuyita running nose nga eminyira gikulukuta bukulukusi tolina control kati nga n'omutwe gukulumirira oba oli munafu. Njagala okutuula wano nkugambe nti ebitundu 90 ku 10 eyo COVID era oyina okwekuuma okufuba okulaba nti tosisinkana bantu naddala abantu abakuze emyaka kwegamba gezaako nnyo okuziyiza entambula zo. Of course nga bwe tugambye nga tutandika nti bantu bangi nnyo basooka ne bawona nga tewali nnyo kyamaanyi kibaddewo. Naye ekyembi akawuka akoyinza okukakwata n'okatwalira omuntu omulala nga ye omubiri gwe munafu ye ne kamuyisa bubi.
so wobeera awo ewaka nga ocomplaininga ssenyiga afuuse ssenyiga olina running nose olina omutwe ogukuluma ennyo oba n'obukoowu oyo covid olusujjasujja unless when proved otherwise of course apo tukasaako ate kati manyi tetukyagenda mu ddwaliro twamufudde wa bulijjo ekijjo tutwala mu ddwaliro singa tufunayo any alarming numbers so nga naye era abantu abasinga barecoveringa abantu bangi nnyo around mina abankubidde amasimu nga balina similar signs abasobola bagamba ogenda mu ddwaliro ne batestinga dokita nga wagambye covid nadde sikisuubira naye covid after 1 or 2 days ssenyiga yakendedde n'omutwe gwakendedde am getting better nga naye obeera ng'obirina ekintu ekisinga obukulu butasiiga muntu mulala tugezeeko containinga virus eno of course akawuka kano katandikira sagala nti katandikira mu South Africa. South Africa bayomba kayatikira nnyo nga kadeside ne bali bayombera South Africa ne Botswana simanyi bali bayombera tebagala kubasibako kizibu kakabaawa bali bagatugambewa nga naye basooka by the way Desmond Tutu passed on. Too bad. May he rest in peace. And I think he should be alina okubeera ekyokulabirako eri abakulembeze baffe naddala ab'eddiini mu bye bakola nga tugenda ewazibwa obeera musumba nga abantu basonze miliyoni 5 ku Christmas mu kyakyo mulimu abaana abatagenda ku ssomero toolako at least 20% abaana basasulire yeyo enjiri Yesu gye yali abuulira babeerawo abatalina kyakulya let's take charge tweyambeyambe si bigambo byokka olumu kino kikatinga cross si basumba bokka not only pastors bafather bakuba bafather ebiseera ebisinga babeera baavu actually none zibakuba ekirayiro ky'obwavu they devote obulamu bwabwe entirely to okusavinga Katonda naye of course abamu balinamu so ba imaamu basheeki ate basheeki babasinga balinamu obijjawo so abakulembeze baffe abamadiini tweyambeyamba abantu bano betulina okukulembera ate bw'ossaako ekikolwa ku kigambo bakyuka ne baba n'okukkiriza of course oyinza obutayamba buli omu naye identifyingamu bw'osobodde ate era gwe ng'omusumba oba ng'omukulembeze w'eddiini mu kyaki oba muzikiti oba omanya ani ali obulungi n'ani ali obubi kale gwe oyinza obutatoola kuwaayo naye oyinza okuconnectinga oyinza okuyita engineer Fred n'omugamba nti omwana ono nga embeera eri bweti ne bweti olinako osobola kukolamu awo ojja kuba okoze connection so that to survivinga we tugenda kubanga embeera sennungi so Omicron ono nga twadde tugamba yatandikira South Africa ne Botswana gye bakazuulira of course kabaka ayinza okuba akatandikira naye bakazuula South Africa ne Botswana mu November kati awo kaba kaafubutukawa kuba nabo bayinza okuba beebuuze waffe kaafubutukawa kati waliwo ekigambo kyetubadde twogerako ennyo ebbanga kyetuyita mutation okukyusa akabuuka buno bwekyusakyusa ensonga kulwaki tumaze obulwadde obwa mukenenya oba siriimu emyaka egisukka mu 3 naye tetunnafuna ddagala kabeera buli budde keekyusa bwe mukola eddagala nti kati lino ligenda kumiga akawuka kano ligenda katta musanga keekyusizza dda nga waliwo we tuyita bu spikes bwa protein nga bu protein obadde butunudde eno musanga kati ate butunudde eri ng'eddagala terikyakola nnyo so obuwuka buno obw'ekika kya virus of course obuwuka buno tubwogerako bulijjo tugamba tulina bacteria virus ne nkusa ku testa ne fungi nga naye of course bacteria ne virus byebiri very common bireeta endwadde nnyo bacteria obuwuka obwo tubujjanjaba omwana bw'afunibwa n'olaba nga litandise okuvaamu engeri y'amasira oba mu matu nga waliyo engeri y'amasira ebiseera ebisinga ezo zibeera bacterial infections ze zireeta engeri y'amasira then
of course bacteria zo tuzijjanja batukozesa kye tuyita antibiotics n'amalagala amalala ng'omusawo wabeera alabye. Naye bwe tudda ku virus oba viral infections, viruses buuka buli fane nti emirundi egisinga obumu bwewonya bwokka. Omuntu afuna senyiga, of course senyiga aleetebwa virus. Omuntu afuna senyiga talina ddagala ly'amira lunaku lumu bbiri senyiga n'awona nga talina kyakoze. Omwana omuto n'afuna amambuluga as mumps, ennaku zino sikyagalaba. Tugalwalira mu kimugunyu ese mangi amambuluga gaba gaagala ki? Ebeera viral infection. Omwana omuto n'afuna amambuluga lunaku lumu bbiri n'awona. Omwana omuto n'afuna namusuna n'awona, measles n'awona. So obuuka buno obwa virus obumu bwewonya, omuntu akafuna n'awona. Naye ate obulala bo tebuwona, obeerawo bbanga lyonna okugeza akawuka akamukenenya n'obuuka obulalala butonotono. So naye obuuka buno ekyenjawulo ekibuliko nti bwekyusa, bukyusa ekikula kyabo buli ssaawa, buzaala mangu ne bukyusa ekikula kyabo. Kati gye twatandikira ne COVID-19 akawuka baka kekyusa emirundi emeka, miyitirivu buli budde kasiba kekyusa. Kati so variant zino teziba mpya wabula ziva mu buwuka obuliwo ne bwekyusa. Actually kati ng'akawuka kano bagamba kalina mutations nga 6, kalina ennekyusa za mirundi nga 6. Just imagine nti kekyusiza emirundi ono Omicron ye alina ennekyusa oba yekyusiza emirundi 6 okusobola okuvaamu nga Omicron. Kati natulaba bwabeera eyo ng'alaba akawuka kana buwukako kekyusa, kati ate gwe n'ogaana okwekyusa. Luli mwatugamba nti bwe kekyusa ekizze ekipya kiba very dangerous and stronger. And tulaba, yes, ku Delta I think that's how it was. Became more aggressive. Like Omicron ate kalabika, yes, spreading amangu, but it's not as dangerous in terms of death as we were meant to believe. Kati akawuka kano bwe kekyusa kisinziira, olumu kayinza okufuuka more dangerous naye ate olumu kayinza okufuuka less dangerous. Kisinziira ku ngeri ki gye kekyusizzaamu. So olumu kayinza okufuuka dangerous, olumu ne kafuuka less dangerous depending nga naye era bwe kagenda kalwawo emibiri gy'abantu gitandika okumanyiira okuhandolinga akawuka, meaning oba ekitegeeza nti kafuuka less dangerous emirundi egisinga. Bwe kagenda kekyusa abantu gye bakoma okulwala, kati jjukira abantu abamu bakalwala COVID emirundi nga 2, ate on top of that balina vaccinated. So omubiri already gulinako kuru. So kone bwe kajja nkali ka dangerous omubiri gulinako kuru nti zijjukira wano twayogera ku ngeri vaccines gye zikolamu. Tebakuba vaccine oba bw'olwala omulundi ogusookera ddala, kati omuntu yalwala COVID mu March nga yakajja last year n'awona, omubiri gwe lwe yasooka okufuna COVID, it was try and error. Omubiri gudetectinga ne gugamba tubuyita bu antigens, tulinamu obuntu obupya mu mubiri, tulinamu abalaba abapya mu mubiri, naye tugenda kukola tutya? Kati omubiri gukola obuntu bwe tuyita antibodies. Kino kibeerawo ku buli bulwadde bwonna. Malaria, hepatitis, senyiga, kifuba, buli obuwuka ebuyingira mu mubiri, omubiri gusindika bu antibodies. Naye engeri obulwadde buno gye bubeerawo pya ng'omubiri tegubulabangako, okusooka kubeera kugeza try and error. Katusindikeyo kano ka antibody tulawa bakanaakola ne kagenda ne kagezaako okudestroyinga akawuka ako ne kafailing, omubiri ne gukolayo akalala nga bwe gusoma. At the end of the day omuntu ono aba tafunye eddagala, omubiri ne gusucceedinga okugezaako, for example abantu abafuna COVID nga yakajja, omubiri gwasucceedinga okulwanyisa COVID. So kitegeeza nti mibiri gyabwe mwasigalamu antibodies. Omubiri buli we gukola ka antibody kane kabeera successful, ngukatereka ku fayiro ate kati akawuka akafaanana bwe katyo bwe kajja
kalina omusirikale akalinze yono. So kati after 2 years wano wetuli leero Omicron ng'abantu abantu bangi abalwala, abantu bangi abalina antibodies ezo ezisobola okulwanyisa COVID mu mibiri gyabwe. Yensonga pozi wangambye naawe kyakuyiikira ekiriwo kisenyiga simanyi wakyali kyo Omicron ekyomanya nakulukuta nennuma omutwe nefuna ne fevers and weakness. Bwe bubonero bwennyini naye olaba tewakuba na ssimu saamira naddagala kirabika kyali very brief so kyali brief because I was down for like 3 days naye nga saamira ddagala. So engeri gye wali walwalako before nze wanyi nti yanyedde saagala ddagala sinakulitya naye saagala ddagala mu mubiri gwange if I can hold on bwekiba nga si kintu ekintiisa senyiga nammanyira nga ekintu ekya bulijjo so wajja yes it was too much then nagamba kanendeke enkyandabe ajjaki saagala ddagala mubiri if I can stay away newe guba mutwe I would rather take water until it persists. Nendyoka mirayo kapanado. Okay. Actually ekyo kirungi nnyo kubanga eddagala si mmere. Abantu abamu buli kyawulidde ddagala. Olumu abakyala baleeta abaana mu ddwaliro. Omwana ne mukeberanga just kasenyiga katono oba kifuba kitono. Ne mugamba omwana ajja kuba bulungi. Lutalo olwo. Wakyali weak tazanya twagala ddagala. So nga naye olumu omubiri tuguteerawo benefit of doubt gwe gusobola okukola ku bulwadde gupiikinga omubiri gw'omwana gupiikinge guddemu amaanyi agalwanyisa endwadde. So abantu abasinga babeera nga balwala oba nga bali vaccinated kati Omicron wajja ne wabeera nga yandibadde w'amaanyi amaanyi gakendeera. Naye ate okunoonyereza okukoleddwa kulaga nti akawuka kano katambula emirundi 7 okusinga kano akabaddewo. Okay, Omicron. Ekusinga Delta. Spreading 70 times more than Delta. Kitegeeza nti Delta abadde spreadinga ku speed maybe ya 3. Kalika spreading 70 times more, so that is emirundi 7 okubisaamu emirundi 3 210 times. Just imagine obadde ovuga motoka ng'ovugira ku firi oli mbinnya ne bagamba nti ate oli avugirayo ku 210 km/h. So spreading amangu nga mu spreading naye ekyesaanya of course ekiriwo era mu kunoonyereza kwe kumooko kulaga nti akawuka kano wadde ka spreading amangu naye bwe kayingira mu mubiri gw'omuntu tekapenetrating deeper lung tissues. Akawuka kano bwe kayingira mu muntu tekayingira mu mawuggwe munda nnyo. Okunoonyereza okwera kyekikaganya waliwo reason why ndowooza reason eyo eva ku kukyuka kwa proteins zino ze twayogeddeko bu spikes buno bukyuka. Ne kabeera nga omuntu bw'akafuna yes kajja kuyingira mu respiratory system oba mu bitundu ebissa naye ate tekagenda munda nnyo eri mawuggwe nga y'ensonga ku lwaki kalowoozebwa nti kali less fet oba kali less dangerous oba sikabulabe nnyo bw'okageraageranya ku buli obwasookawo. So that's why we don't have many admissions. That's why we don't have many admissions. The last time I had wabaddewo nga admissions 57. I don't know, I need to cross check. Nice nyingi ezakapya. Of course that was cumulative around 85 admissions. So yensonga eyo nga naye engeri gye ka spreading amangu era tulina okubeera obulindaala kubanga ekabeera ka spreading amangu kitegeeza nti omukisa gwako okutuuka ku muntu omukosefu oba alina obuvune oba ali high risk ali ku bulabe obw'amaanyi mungi. So kitegeeza nti kayinza okubeera nga yes kanafunafu naye era kajja kuhitinga nnyo kajja kutuuka mangu ku bantu abo abalina endwadde endala mu mubiri ate bo bayinza okubeera admitted namba zaabwe ziyinza okweyongera ko n'abakadde. So yensonga ku lwaki tubadde twogera tukyagamba
nti bw'obeera ng'olina flow yakulukuta nga olina n'omutwe ekirungi kyandibadde genda mu ddwaliro okukebera naye engeri embeera gy'erinzi bw'oba nga tolina sente zigenda mu ddwaliro okukebera then sigala ewaka weekuumira ewaka weekuumira ewaka nnaku nga lumu bbiri isolate so that totambuza kawuka kugenda ku muntu mulala. Wow. So symptoms ezo flu nga running nose ey'amaanyi ennyo omutwe. So how can I stop that running nose? It can be very inconveniencing. Of course running nose waliwo ebintu bingi nnyo ebisobola okugistopinga. Atulaba obeera eyo ng'olina running nose osobola consultinga dokita wo. N'eddagala lya flu lyennyini nalyo of course saagala nnyo kuwa ddagala ku TV buli omu n'omukazi ow'olubuto akomekkerera adduse emisinde genda kulifuna and at the end of the day they will get a problem nga naye running nose nyangu ya controllinga nenjireka negyeyiikira era emala neggwako togenda kwebaka ebala nekowa negigwayo. But of course treatments zonna ziri zetwakozesa zikyali key in this. Enzijajaba eri ya covid ministry gyerecommendinga era ekyaliwo era yekozesebwa ku bantu abatalina nnyo bubonero buli awo bw'amaanyi vitamin C vitamin D bintu ng'ebyo era byo bikola of course byebeera bye tumanyi mu kendeeza flu kuba biyambako okuboostinga amaanyi g'omubiri engeri gye gulwanyisaamu obulwadde omuntu n'aweera n'abeera erito fairer. Okay. So ayawukana ekimwawula ku normal flu waffe gwe twamanyira is ye abeera running naye si nnyo obeerawo n'ofeesafeesa. Running nose abantu benjogeddeko nabo bagamba it's terrible. Running nose eba y'amaanyi nnyo with Omicron. Of course flu waffe owa bulijjo olunaku olusooka lwolutera okubeera olutali lwangu naye ennaku eziddako omuntu aba afunamuko ku njawulo which I want to think is the same. Covid ono akawuka kano akaleeta covid nako era tekalina njawulo nabuuka buleeta ssenyiga byebimu kyova oyira omuganda ye yamuyita ssenyiga omukambwe. Yakambuwaddemuko naye yakambuwaddemuko naye era asigala ssenyiga bamuyitanga batyedda lubyamira. Bamuyitanga lubyamira so asigala era fulu ng'owa bulijjo naye wabula ekiriwo nti tulina okwegendereza ennyo obutasiiga. Of course lubyamira gwe twogerako era nedda yattanga abakadde wano si mu Buganda mukka naye ne mu nsi yonna. Omukadde myaka 9 bw'afuna lubyamira amuyisiza ddala bubi nga mujjajja yabadde kimu naye yafunamuko kirubyamira awo nekimutwala. So era yasigala ng'ali dangerous naye lwakubanga nti kati tuli mu pandemic eya flu. Of course twayogera ku pandemics ezasooka nga ezajja zeeyisaamu waliwo abantu bendaba nga bayisa obubaka obutiisa ennyo ku mitimbagano ti tufudde nti Spanish flu naye yali bwati biki. Pandemics ezo ezasooka ezisinga zatwala a maximum of 2 years and nga bwe nagambye nti mu ndowooza yange ndowooza nti covid alina okubeera nga katyakka bufuuke obulwadde obw'okubeera nabo. Of course kyabuvunaanyizibwa nnyo obeera ng'oli eyo. Ministry yafuna doozi za vaccines ezisukka mu miliyoni 32. Baye abasajja betulaba abazungu abamu abatandika okugenda mu bisaawe eby'omupiira. Of course newaabwe kati variant eno gyeri abamu batandise okugenda nga batayiteningamu naye ekyabayamba ne tutuuka okola World Cup ng'ebisaawe birimu abantu kwali kugema. Abantu abavaccinatinga babagema ne babagema emibiri gyabwe ne gifuna amaanyi okulwanyisa obulwadde kyekyabataasa kyokka. So naffe wano
nga ministry balina doses ezisuka mu 32 eza miliyoni obukadde 32 over 32 million doses, and so far 9 million doses have been given out with abantu 10 around 10 with abantu abasoba mu kakadde akamu kakadde nga 3 abafunye second dose. So tulina okujjumbira okugema so that we can survive. Of course embiri gyaffe giyinza okubaamu n'akenjawulo, naye bwe tugattako okugema kijja kuyamba okuboostinga embiri gyaffe tulabe nga tusurvivinga. Nga ne variants endala bwe zijja tetubeera ku bunkende mwamaanyi. And of course tulina okwewala ennyo okutya. It has been gibadde emyaka 2 wansi, so tulina okwewala ennyo okutya n'okubeerawo mu fear. Tulina okumanya nti covid yajja naye obulamu bulina okweyongera mu maaso. So ate bino bya bannaffe bali beegemesa bajjumbira quite number of their population yali egemeddwa, and then kati babagamba okutwala booster doses. Booster eyawukana etya ne the vaccine yennyini? Of course booster dose ekizibu ekyamaanyi ennyo actually nadde njagala kukyogerako naye ndowooza nekinskipping obwongo. Ekizibu ekyamaanyi ennyo kye tulina ng'ensi yonna tetumanyi bw'olwala covid abasirikale bano abajja mu mubiri oba antibodies zino zimala bbanga ki mu mubiri gwo. Bw'obanga walwala covid mu April owa 2020 tetumanyi oba essaawa ya leero kyalina antibodies zino zikyakola oba tezikyakola. And likewise obeera mu bufu bwe bumu tetumanyi we bakugema obugeme buno bukuma kumala bbanga ki. Ekyo tetunakitegeera bulungi kikyali kizibu. Kati of course booster doses zino zatandikira mu Israel naye ensi yonna negenda ngeza appreciatinga booster dose ng'era ekigambo bwe kiri to boost up. Of course twayogera ku ngeri vaccine gye zikolamu nti vaccine twagamba vaccine olumu bazikola mu kawuka akafudde oba akawuka akanafuye oba bayinza okuggyako okugulu kw'akawuka oba ekiwawaatiro ene buno buntu butono nnyo naye bayinza okuggyako ekitundu ali eyo okukitegeera ne bakolamu vaccine. Kati bagikubaye bati mu mubiri omubiri gurecognizing nti waliwo omusirikale atulumbye gwe ne gutandika okukola antibodies okulwanyisa akawuka kano kubabeera bataddemu naye jjukira kabeera kafu. Kati bw'obeera nga bakugema ogwasooka process yaliwo mu mubiri omubiri tulumbiddwa ne gutandika mpola mpola awo abasirikale ne bajjamu mu mubiri oba bu antibodies ne bakwongera dose ey'okubiri same process era nebaamu naye kati yatandikira wali we yakoma. Kati omubiri tegwastruggolinga nnyo kubanga already gwali gulina ku memory nti kawuka kano twakalabako kati katulumbe. Kati of course akawuka nikagenda nga rather antibodies ne bugenda nga bweyongera mu mubiri nga naye bwe ngambye tetumanyi bbanga ki gye butwala kuggwamu. Kati booster dose etandikira second dose we yakoma already babeera bakuvaccinatinga already omubiri gubeera gumanyi nti akawuka gwakalabako. Kati booster dose eno eyambako kukyamula mubiri kubeera active ne antibodies okukolebwa mu bungi. Kitegeeza yo si yakuggwa buli kaseera bwe tunafunayo ekitukanga oleete booster dose guddemu gukyamuke. That's why ngamba abantu nti it is very important obeera nga olowooza nti olina covid okugenda mu ddwaliro bakebere, because personally in my own opinion bw'obanga vaccinating emirundi 2 of course akawuka kano abantu era abamu ke bakwata be vaccinating emirundi 2 naye wabula toddeyo n'ogamba nti nze baŋŋema emirundi 2 naye akawuka nkafunye n'ogamba kati baŋŋemera ki, kubanga oyinza okubeera nga wandikafunye ne bakutwala mu ICU emulago nga naye lwakubanga bakugema kati olinaawo oseka busooka kisennyiga. So kati waliwo n'agamba bwebaba nga abaagemwa bakayina atize entawanira kyogge. Kati tugende tuwumule mu katono nnyo. We can also talk about abaana abato, of course kati baddayo ku ssomero batugamba kemabega tubatwale between 12 and
and 18, they too can go and get vaccinated. Did we do that? What are the dangers in that? Because many parents have their own fears. Tena kumbula mkatana, please. Don't go away. All right, thank you so much. Tuli mkitundu kyaffe ekisembayo ate naweereza message sambyako Dr. abenga tuwabula naddala mu kiseera kino nga tulinawo variant empya eya COVID-19. Okay, I tested positive to COVID last week, but it's my throat that hurts most with some little fever. Flu and cough are mild. For how long should I medicate? My first dose is almost done. Should I go for more, or the concoctions and exercises can work? Concoctions. Agami, my first dose is almost dose jagala. Okay. Agami, it is my throat that hurts more. Flu ne cough be mild. Katsoko indeko rana modam. Whatever tina Omicron right now, does it mean Delta ceases to exist? No, it doesn't cease to exist. Delta naye esobola okubeerayo kwega kiba kinta buli omu ayinza okubeera ne Delta omulala ng'alina Omicron niye omulala ng'alina eri eyasooka naye lwakuba tuba ne Omicron cases ezisinga zibeera za Omicron nga naye era omuntu akyasobola okubeera ne Delta oba biri ebika ebirala. Okay. Kale, so does he how many days he's had this? He posted positive last week. Okay. Dose yeddagala ebange natera okugwa yagimaleyo, then of course akole physical. Bwana ndowooza nti ajja kuba bulungi bw'anaaba nga tafunyeewo njawulo ayinza okuddayo ku review naye amaleyo dose agende maaso ne physical exercises. Concoctions I would not very much encourage them depending on the situation kubanga ate concoctions zo twazimisuzinga. We are not sure that zatujjanjaba Delta kuba emibiri gyaffe migumu. Emibiri gyaffe migumu and tulinamu some kind of resistance. Of course sometimes nobeera nga wandiwonye nga naye wanywedde omululuuza era ogamba omululuuza gwe gukujjanjabye. Of course herbals work and they work, but the problem ekizibu ekisinga ekyamaanyi ennyo nti tetulina regulation. Nali mwana muto nenzija nemmira akagumba k'ekyennyanja nensirika nako like for 3 days obulago ne buzimba nga sikyasobola nakulya ndyawo nsirise nako sagala kuntwala mu ddwaliro naye bantwalewo omusajja n'agenda n'aleeta eddagala nennywa omumiro gumu bwe gutya akawuguma nenkawandula wali ddagala herbs. So herbs work. Naye obuzibu kasangibwa kagenda gwa wali. Not really. Around the same time. You are using my words against me. So just nenkawandula ali mu ddakiika emu. So herbs work. Naye obuzibu obw'amaanyi ennyo ng'ensi n'ebitongole birina okuregulatinga abantu bano tufeerinze. Wesanga nti abafere bayitirivu nnyo ate nga bakola ebintu eby'obulabe ennyo ku bulamu bwaffe. Abamu bafuna eddagala lino lye bayita egganda ne basotta eddagala ezzungu ne bassaamu nga lino lijjanjaba pressure kasitoola baki. So tufeerinze okuregulatinga ng'ensi nga naye herbs abasajja b'edda balina eddagala eryo ly'ebikolo nga likola, but now tetumanyi ki kituufu tetumanyi ki kitali kituufu nga naye of course herbs work naye twetaaga kuregulatinga. We just need to regulate herbs zetukozesa. So agumikirizeeko kati agumikirizeeko
alabe nga bw'anaabeera bw'atafunawo njawulo ajja kuddayo ku medical review naye amaleyo doozi that's very important. Akole physicals, taking walks in the evening ng'ataddeko mask ye atambule mayiro nga 2 olw'eggulu mutambule mayiro nga 2. By the way, walking is one of the most important exercises that we can ever do. Naye banyize kukuba nti ako accident nti ako omusajja okuwa banga ali ku simu nakutomera osobola okutambulira mu kyalo kiri luddawa kati ngenda kumakya kutambula nyambale naabe nzije ku mulimu ngenda nsooka ngendako mu kyalo olw'eggulu ofunayo obudde n'otambula ng'ozzeeyo ewaka if you can. Ati ne ku kyalo gye mbeera waliyo emmotoka era aliyo emmotoka kati dda mu kyalo ngere nnima ensujju. Dda mu kyalo. I was near someone with COVID. After a day I got cough and flu, some headache for 2 days, but never lost my sense of smell. But I'm using Covidex and these home remedies of steaming, taking mixture of boiled garlic, ginger and lemon. Yatandikawo y'okwejjanjaba talinaga agambye teyatestinga. She never tested. Yalina na buli nali muntu alina COVID naye nkera nafuna symptoms. Okay. Okay, naye they are losing a sense of smell, but they are using Covidex. Okay. And remedies nga eza stemming. Nga bwe twagambye nti obubonero buno si bubonero bwonna nti obufuna kisinziira ku mubiri gwo obubonero obumu obufuna obumu tobufuna. Kati ye smell ayinza okubeera nga yagisigaza nga naye yafuna obulala naye kyeyakola kirungi agende maaso ne medication kyalina okufuba okulaba nti tasembera abantu batalina paka nga obubonero bumaze okkiriyalinga. Tukiwa 14 to 21 days. Oba wabeera after 14 days asobola okusaako mask. Obuzibu mulina mugenda kusanga obuzibu bw'amaanyi okujja abantu ku concoctions. A lot. Kyekituufu. Concoctions zo zisigalawo naye byebyo ebibeera mu bulamu bw'ensi. By the way, twadde tutandika n'ogamba nti waliwo abantu abagamba nti 2021 has been a very good year. Bafunyeemu omukisa gw'amaanyi nnyo. Owabeera yatulaba nga 2021 agenze bulungi. Bw'obanga olina kyofunye mu 2021, please invest it wisely. Waliwo bwe namala okusoma those first 5 years before COVID I was doing international consultancies and I didn't know world would change. Obeere n'okola kino obeere n'okola kiringa obulamu bufuuse bwangu. Naye olunaku ne lukya COVID najja. COVID bwe yajja essaawa zino simanyi passport yange waweeri. Essaawa zino simanyi passport yange waweeri. Mukeberekeberemu mu nnyumba yange nageze ogijjayo nga ya expiry. Alina mukwano gaye yangambe kebera ku passport. Yeri omunema visa yange ya America sinagikozesa. Natuuse expiry 3 months back. So kino kulaki nkyogera? Kino nkyogera just kulaga nti obulamu bukyuka. Dakiika ntono nnyo ba sekendi ntono nnyo ng'abadde ne ssente katto kyazirina. So obanga Katonda akwadde omukisa nga 2021 gutambudde bulungi ng'ate gukyatambula bulungi ng'okyali mu nnyumba eri rented, ati so ogulayo kapoloti n'ossaawo akayumba kubanga obulamu bujja kukyuka omulundi gumu nga tomanyi. Ate bwe bukyuka ne bukusanga ng'okyali mu mbeera eyo enka eyo ng'obadde teweetegese bijja kubeera bizibu. So bw'obeera ng'oli naabo nga 2021 ddala takutambulidde bulungi naye wasigaza omulimu still obeera okyalina ky'osobola okukola ekitonotono. Obulamu bwakwevaamu ate tolinda gamba nti nze pulaani zange zonna ez'omwaka ogujja nzitandika mwaka gujja. Zinaku ze tulimu ezisembayo mu mwaka buli kyoyagala okukola omwaka ogujja olina kukitandika leero. Kubanga ng'ebyo byonna obipulaani nga tulina kye tuyita bad luck of starting. Abasinga tebakimanyi. Bad luck of starting. Omukisa omubi ogw'okutandika. Buli bw'oyagala okutandika ekintu kwagala kutandika kudda ku ssomero n'ogamba nja kuddayo mu March
otuuka Maachi omwana wo n'alwala nnyo nga tosobola kuddayo ne kikwatirawo bw'otabeera musajja nnyo oba mukazi nnyo gamba nti anyina kubitwalira wamu awo kiba kigaanye wogamba nti njagula akataka kansooke nsonde sente ziwere mpeze miliyoni 3 kanzoozeemu eyo gye bazikwatira eyo gy'oziwolera mukwano gwo ng'alina ekizibu nga gowoze tasasula ne bwe ziba miliyoni 5 oba 6 ng'ozirina osobola okuzisasula ku ttaka oba n'oteekingira ku kalooni kubanga ensi eri mu kukyuka nnyo tulina okwevaamu tukole ebintu nga obusobozi obutonotono bukyaliwo mu mbeera etali ya bulijjo. Mu mbeera etali ya bulijjo olina okwepika gwe ng'omuntu n'ofuba okulaba ng'obaako n'ekyossaawo kubanga tetumanyi kye kigenda kubeerawo nkya. Nze nkugambye namala emyaka 5 nga ndowooza buli mwezi nyinayo travel nika ne passport simanyi gyeri tujja gifuna n'abandaba ku kyalo abantu nti olumu ntambula ku kyalo abantu bamanyi nti ndina musawo mbeera very down to earth. Abamu ndowooza bansitaga muvubuka ono oba bannange kiki nga naye ensi yakyuka naye webanga ekyuse nga teweetegesa ate kikunyigiriza nnyo. So ffenna abalinawoko kakisa akatono ebiseera ebisinga neewuunya osanga primary school teacher nga azimbye ennyumba asurvivinze awo n'asobola okuzimba ennyumba and you find a medical doctor ng'ali awo ye sente zaafuna ezikubisaamu emirundi 5 oba 10 agamba tezimala ebyetaago bye bingi okusinga ebyoli. Ndowooza ensi efuuse enzibu nnyo wano we tugenda ebintu ebisinga bye twajjangamu ssente covid yabikatinga off so oyinza okubeera ng'oyagala kuzimba nnyumba ab'ekyalo bonna bakubire mu ngalo. I think this might not be the time kati olina kukola kintu kiri simple gwe embeera actually bwe ntulaano ŋŋamba olina okufuba okulaba ng'otambula kubanga abafumbirwa gye bali abadda ku ssomero gye bali ne basoma ng'ebintu bizibu nnyo gundi masters ye yagimaze abazimba gye bali despite things being hard at least oli ayiwawo bloke 10 ne bazimba ezo olunaku ne bamukubira essimu n'atagikwata olwo ne lugenda nga naye bazimbyeko 10 because tetumanyi what tomorrow will be. Actually singa ensi yalimu bannabbi ng'ogenda bugenzi bwa nnabbi n'omugamba kati mbulira 2021 anabeera atya gwe tutawana ow'omufunyo mulenge. So tulina okwevaamu amidst all the hardships tulabe nga tubaako n'ekintu kye tussaawo ate of course abaana badda ku ssomero batudde emyaka 2 abakulu b'amasomero banditusaasidde nnyo ne banyiga mukko ate naffe abazadde ne tufuba okuzza abaana ku ssomero nga nabo bakaaba balinze gavumenti ebakwatizeeko ebabadala batutayiza batuteeze wali so kigwera wa muzadde nga naye b'obulamu all in all is a life of struggle. Tubadde tukuza Christmas naye bantu bangi tebeebuuza meditation yene ebalema nti Yezu yali mwana wa Katonda naye yazaalibwa mu kiraalo ky'ente. Teyazaalibwa mu kiraalo ky'ente kubanga Yozefu kati ntunulira Yozefu ne Mariya tibaali baagala nnyo omwana azaalibwe mu kiraalo ky'ente. Baanoonya omusajja ono Yozefu alabika yali mwavu nnyo ekigenza ewala. Baanoonya wayi baali basobola okuzaalira. Just imagine mu nsi eya bulijjo teri mukazi n'omu ayinza kukkiriza kuzaalira mu kiraalo ky'ente. Baanoonya awe yali asobola okuzaalira ne wabula nga at the end of the day Maria balina kukuutiriza mu kiraalo ky'ente gy'abaazaalira. Tewaliyo malwaliro. Amalwaliro gaaliyo ne guest house zaaliyo byonna ndowooza byaliyo naye omwana wa Katonda baamuzaalira mu kiraalo ky'ente. Ate n'akula ne taata we Yozefu ng'abajja. Yozefu was not a governor teyali mukulu muwoza wa musolo yali just carpenter. So ekyo kyokka bw'okizzaayo mu bulamu bwaffe oba omwana wa Katonda azaalibwa mu mbeera eyo bw'etyo ate olwo ffe
oyagala ffe tubeere mu mbeera ate tulina kubeera mu mbeera eyo bwetyo naye embeera weeba ekugwiridde olina okukola towards kugivaamu si kwekubagiza. Okay. Which medication can a pregnant woman take if suffering from flu and cough? Kati abakazi ab'embuto bali very tricky bakwegendereza nnyo kubanga omwana omuto akula eddagala lyonna lisobola okumukyankalanya n'atakula bulungi. So omukazi ng'oli eyo oli lubuto olina obulwadde obukutawaanya kiba kyamagezi nnyo ate era kyamakulu okulaba omusawo. Concoction no. Omukazi ow'olubuto ebyo byonna bye banywanywa biki simanya ntangawuzi biki tunywa mumbwa mu lubuto obanye bibeera mu mumbwa mubaamu eddagala nga lyandwadde 10. Bannange nno kankubire tufuna abakazi bangi nnyo mu malwaliro nga balina still bath nga naye tabadde na musujja tabadde naki naye n'omubuuza ng'alina emumbwa gy'abadde anywa waliwo eddagala lye baamuweereza. Eddagala lino ezzungu balikola kuva mu miti egyo ebyo byonna era byemukozesa mu mumbwa naki naye omusajja bakolera akaweke ka panado nga katono nga bw'okalaba ng'ataddemu ebirungo okuva miti egy'enjawulo bitono abipimye kati naye gwe n'okwata ekikopo ky'omululuuza kiramba oli lubuto naye kyekatankira nga bino byennyini byolaba biri mu panado olaba tugaa nti omira empeke za panado 6 ojja kufuna obuzibu. Kati gwe onywedde ekikopo ky'omululuuza kiramba oli lubuto eddagala yonna era we liyitamu ligenda mu mwana. Kati bw'otabeera laka of course ebintu ebimu tubikola and tubikola and we get away with them n'okiyitako naye waliwo 10% oba 5% etajja kukiyitako ejja okusasulira omuwendo ogwo ate tomanyi onaabeera mwani. So bw'aba nga ali lubuto yandicekinze n'omusawo of course waliwo eddagala eri safe in pregnancy gyeriri si lingi nnyo naye omusawo asobola okulimubuulira vitamin C n'ebirala lisobola okumuyambako. Hopefully ali mukumira folic acid. Buli mukazi yenna alina ateekwateeka okufuna olubuto ndoza kino kyensinga okwogerako. Tetwagala kulaba mwana nga bamuzadde ng'alina kye tuyita neural tube defects oba ng'alina mpozi wabuyita otya lumu waliwo ngeri gye wabuyitamu omwana ebamuzaala nga spine emabega eri open alina ekigonde spina bifida naye waliwo ekigambo kiwayogera awo nkyerabidde. So tetwagala mwana kumuzaala nga alina abnormality mu mugongo oba mu bwongo oba mu kitundu ekirala. Bw'oba nga oteekateeka okufuna olubuto osobola okutandika okumira folic acid. Folic acid tagenda kufunisa lubuto tasembeza magi tasembeza magi wabula ayambako okutegeka mubiri omwana gyasanga safe place to live. And the earlier you realize that you're pregnant kyanga oluzungu yafudde kati embogo zitandise okudda the earlier you realize you're pregnant kasi tokitegeera nti oli lubuto nga opulaninga ogenda okulaba omusawo sooka ofune folic acid kaweke kamu buli lunaku so that omwana ono bw'aba akolebwa ekirungo kya folic acid mwe kiri mu mubiri waleme kubeerawo defect. Ate bwenywa concoctions ezo ninga ne folic acid yange mwali kati zo concoctions engeri gye zitali nnyo mukugu nga naye bwe ngambye nti ebintu ebyo ebimu birina side effects ate ennaku zino abafere baayitirira sometimes kiri safer okustaying away. Omanye ebimu some of the things are a little tricky naye sometimes kiri safer okustaying away. Okay. Good morning. Thanks for the show. I need help. I have been suffering with cough for a very long time. Chiwona bwechitamu, and as I speak right now, ndibubi bwenkolola mpuliranga n'ekifuba munda kinnuma. So neighbors ankoze ntya, I even don't want to go to any public place. Kuba bannange ekifuba ky'amaanyi ate kiswaza. I need help please. I am Vanessa from Lugazi. I can't even breathe well. Mpuliranga, it's as if mucus is in my throat, and I got flu as well. Kati neighbors ye COVID ompya oba era what can I do to feel better and to get well? Ekisinga yetaaga genda mudwaliro bamukebere
bw'abanga asobola okufuna kuhani n'amukozesaako vitamin C well and good naye takugenda mudwaliro bamukebera ekifuba kyagambye kimaze ebbanga kisaana kebera ddala ki ekyakireeta then ne bamuwa medication ennungi. Of course olumu abantu bakalubira ogenda mu ddwaliro naye ogenda mu ddwaliro ku bulwadde nga buluddewo is the best advice omuntu gy'asobola okufuna. Omanyi mu mwaka guno omupya ogenda okutandika I think twetaaga tubeere more serious with our health kuba toyinza kuba na cough bweti for a very long time n'owulira ng'ekuswaza n'okuswaza ogenda mu bantu and you're still seated comfortably at home tolowoozazaako kukyagenda kufuna tayogeddeeko wano bw'agenze n'afuna obujjanjabi ne liggwawo still nekiwona agamba kiwona bwe kiddamu kiwona bwe kiddamu so I think she needs to go have herself checked. Omanyi ebiseera ebisinga obulwadde tubwegaana actually nzijukiza nazaala maama w'omulenzi yagenda okumulaba ng'omulenzi ali mu hostel kati omulenzi ono yali ku campus naye yamusanga asula n'omuwala nga mulungi nnyo nga ye roommate omanyi ezo hostels ezimu bakkiriza ba roommates musobola okusulamu ababiri kati omukazi n'atula bwe yalaba omuwala roommate n'abuuza omuvubuka ate ono n'amugamba mami ono roommate wange namusanga mu ruumu naye sayina wakusula nange nengezaako nsute wana era nteekawo kateni ate mami namugamba nga naye ndaba omuwala ono engeri gye mwogera n'obulungi bwe mutabani wange okikakasa nti ye mami ng'omuvubuka aleeta kyaggulo nga balya bwe yamala nga mami agenda ngaddayo mu kyalo omuvubuka yamubuuliriza naye omuvubuka n'agaana okumubuulira kati roommate omuwala agamba kati roommate omuwala agamba omuvubuka nti naye gwe okuva mama bwe yajja wano esowaani yali eya siriva yabula yalagawa ate esowaani yaffe kyekyomuwendo kye tulina naye yalagawa ng'omuvubuka agamba naye simanyi naye mama yetasobola kuba nga yagitwala simanyi nga babeerawo banoonya ennyumba yonna bajjamu buli kimu kati omuvubuka nga atesa n'omuwala nti naye sowaani ebuze kampandikire maama ebbaluwa mugambe maama oba yegwe munange esowaani mubuuzeeko ndabe kugamba naye maama wajja wano naye munaye sowaani ya silva gye twali tulirako okuva lwe wava wano terabika sigamba nti maama esowaani eno wagenda nayo naye ngesimbuuza kati munaye maama ebbaluwa olwagifuna ng'agaye mutabani wawe webale kumpandikira munange sowaani eyo kirungi nnyo mpandikidde n'ombuuza naye munange we nali eyo nange nga bw'ogambye ntosobola kugamba nti sowaani eyo nagitwala nga naye ndabika era nagitwala naye n'omuwala oyo gw'osula naye kale wagamba ayinza okuba asigawo friend wo si mukazi wo naye munnaye ndaba alabika mukazi girlfriend wo gundi wo so at the end of the day omuvubuka yalina confessinga nakkiriza nti munaye maama ku campus eno ebintu byasoba emboozi netutwalawa that's our health tubeerawo tukkiriza tetukkiriza gundi no ina covid asi covid shanga namugyewa gundi yandiba kansa nga naye ekisinga byonna advice webeera ng'eri given kugiteekinga ate 2022 twetaaga okutulina nnyo obulamu bwaffe tetwandibadde ba cancer victims covid victims nezino endwadde endala zonna abalwadde let's add here to our medications ate nga bwetusaane katonda akyusa ensi yaffe amina akadde katuweddeko ebayire waliwo wano mikwano gyange mwami wagana enre ne bapaliamentarians bonna obatumidde lwaki obadde manyi oleeta invoice mwami wagana enre lwaki otumidde ba mp lwaki batumidde obaagala nnyo oba because you're getting ready to go there. All right, see you tomorrow inshallah. Akume, bye-bye and take care of yourself. Abatuwanyizibwa ensusu waliwo Jeku Beauty erimu ebirungo bya antifungal